Mwana mwala gwogenda maaso n'okuba nti olaba ku screen yo, mwana mwala amanyiddwa nga Gabintaate. Akuyimbidde obuyimba bungi omuli Cheers for Yesu, wano wali wano, n'obuyimba obwa gospel obulala obugenda maaso n'okuba nti nno buwoomera abantu, ate era n'okuba nti nno buwoomera amatu mu buufu obumu oba obulala. Is one of the best female gospel artists Uganda. Kwegenze maaso n'okuba nti eyimirira, kwegenda maaso n'okuba nti nno yeeyagalira, ate era y'omu ku bakyala basinga okuba nti balabika bulungi nnyo nnyini ddala ne wekituuka mu ndabika. Ate nga ne wekituuka mu awards, mwana mwala Gabintaate ezaagenze maaso n'okuba nga yeetika nnyo nnyingi nnyo nnyini ddala, n'agenda maaso n'okuba nga aziggusa n'azireeta paka okwaboobwe. Ng'obudde ku kifaananyi ekyo kye mbadde nkulaga ne tudda ku kino, mwana mwala Gabintaate ababadde bagenda maaso n'okuba nti nno bamulaba ensangi zino, ababadde batandise okuba nga bakimuteekako ti agenze maaso n'okuba nga afuna gye bayita baby weight, balina kye bakiyita nti baby fat, baby weight, ebintu ebyo ebigwa mu kkowe ery'omuntu ng'afunye olubuto. Ababimanyi mubimanyi. So mwana mwala ono aba omukyalo ono Gabintaate, oluvannyuma lw'okuba nti olugambo lw'okuba nti yafuna olubuto era nti ali lubuto ensangi zino lubadde lugenda maaso n'okuba nga lubungeesebwa wangi, agenze maaso n'okuba nga avaayo n'abaako ebyama by'ayassiza ebikwatagana ku lubuto luno. Abangi lubadde bagenda maaso n'okuba nga bateeka mu mboozi zaabwe wano nawali. I am not pregnant. And it is okay to be. Kids are beautiful. Nagamba nti siri lubuto, wabula ate sikiwakanya nti kibi, osigamba nti kibi, wabula kirungi okubeera olubuto. Era abaana balungi. Wano no wagatiddeko ekintu ekigenze maaso n'okuba nti kibreakinga abasoma ekiwandiiko kino. Agambye nti nno, I have a thyroid disease. Oba abamu bakasomanga thyroid disease. Oba thyroid, abamu basoma thyroid, abalala basoma thyroid disease. Nti nina ekirwadde ekimanyiddwa nga thyroid disease. Abantu abatamanyi kirwadde kino ekimanyiddwa nga thyroid disease, abogenda maaso n'okuba nga okinoonyerezaako kuba ffenna tetuli basawo, batera ogamba nti any dysfunction of the butterfly shaped gland at the base of the neck, that is what they call a thyroid. Anti obuzibu bwonna oba obulwadde obugenda maaso n'okuba nga bukosa wakati wano mu bulago, ekintu ekyo kibeera mu bulago wakati kati awo, anti obulwadde bwonna obugenda maaso n'okuba nga bulumbagana ewantu awo, mu luzungu bw'oyinza okuyita thyroid disease, eno egenda maaso n'okuba nga eyogerebwako. So mwana mwala Gabintaate yavuddeyo n'agenda maaso n'okuba nga ayogera ku kirwadde ky'alina, n'annyonnyola mukazi wattu. Nagamba nti when you have walked a mile in that illness and survived it, or if you have seen a relative fight for their life with it, between a bulging body or a shrinking one, heart disease, hyper and hypertension, tremors, a breathlessness, and worse, then get back into my womb. For now, stay out of my womb. Thank you. Gabintaate nagamba nti bw'obanga wali otambuddeko olugendo lw'ekirwadde kino n'okisimattuka, oba bw'obanga wali olabyeko owooluganda lwo eyali yalwanirira obulamu olw'ekirwadde kino, n'agenda maaso n'okuba nga afuna omubiri oguzimbazimba, oba n'agenda maaso n'okuba nga akoggoka n'essekukogga yenna, n'afuniramu n'ebirwadde by'omutima, n'afuniramu zi pressure, n'afuniramu okutuuka nga omukka abakamubake ne gubula, oba n'embeera ez'ettabbu ne zisukkawo.
agamba ate n'ogenda maaso n'okubanga mutandika okulingiriza mu nda yange. N'abagamba muve mu nnabaana ye Gabintaate nti mulekeraawo okulingiriza ebiri mu lubuto lwe oba okutandika okulowolereza ku lubuto lwe oba ku ye ng'omuntu ebyandibadde mu nda ye. N'abagamba mwebale. N'agamba if you don't know something for sure, don't talk about it. People have silent battles under brave faces. I am not posting this that I may gather sympathy from anyone, as it surely yields me nothing, but not but a thing. It is just is necessary to tame your unwavering yearn for social media likes. If you don't know something just stay away from it. Waliwo bwedda bwawandikanga ebigambo ebimu abibooka ndowooza oba olw'obusungu. Let's not forget Jesus is a healer, praying for everyone with the battle. They tell no one about it. So mwana n'agenda maaso n'okubanga agamba nti bwe yabadde ayogera ku bulwadde bwe buno ate yagenze maaso nakubanga apostinga nti mugende maaso n'okubanga mumunakuwalirako oba omusaasira, wabula ng'agenda maaso n'okubanga bagamba nti olumu we mubanga ebintu ebimu temubiinaako mutwe n'amagulu. Afazaali mugende maaso n'okubanga musirikako, mufunge ku midomo, temukola bintu lwakuba nti munoonya likes mu buufu obwo. Gabintaate agenda maaso n'okuba nti abagamba muve mu nnabaana ye, muve mu nda ye, mumwesonyiwe. Talina lubuto wabula ate mukadde ke kamu alina ekirwadde ekya thread. Kyagenda maaso n'okuba nti nno alwana ne sekulwana yenna mukazi wattu. Era bw'otunula akawandiiko ako kolaba ku screen ayina obubaka bwe yagenze maaso n'okuba ng'ateekayo obubaka obwongera okuba nti bulaga okuguma n'okugumya banne mwe bali mu mbeera eno n'abalala abayita mu kusomooza okw'enjawulo. N'abagamba nti one day Christ is going to heal the diseases in your body, no matter how bad it gets or looks. It is beneath him. His power will suppress it and it will leave you. Don't stop believing. Keep commanding in the name of Jesus and keep walking with God. I am believing too. Wanano Gabintaate yabadde agamba nti olunaku lumu Katonda agenda kubanga akuwonya ekirwadde ekyo ekiri mu mubiri gwo. N'agamba nti ne wekibanga kifuuse kya ttabbo kitya, tewali kisinga maanyi ga Katonda. N'agamba nti amaanyi ga Katonda gajja genda maaso n'okubanga gakikakanya era kijja kusaabulukuka kikuveeko. Tolekera okukkiriza, sigalanga oyatula ng'oyita mu linnya lya Yesu, otambule ne Katonda. N'agamba nti naye akkiriza nti naye bigenda maaso n'okuba nti bimusoomooza. Tomanya luliba olwo ddunda aligenda maaso n'okuba nga amuddiramu awona obulumi bwalimu. Abasiddi omusonsozi nze mbaddewo okafunzafunza agaliwo gwe mukutu likinga vidiyo eno.